olwaleero tuli kwemu ku district eziri ku nsalo ya Uganda ne Congo ngeno ye Kasese. District eno ewangaliramu abantu ab'enjawulo muli abakonzo, abamba wamu n'abadingiya. Abalonzi ba kuno basoba mitwalo 3 era nga balondera mu bifo ebisoba mu 6. Bano batukakasizza nti balinze bulinzi ssaawa. Eno boda ya Mpondo Lubiri Town Council gye tuliko kasawa zino ku boda eno. Kasese municipality ye district yaffe naye bambi security eri tight nnyo titwina kizibu kyonna ku buno butulize olunaku olw'enkya lutuuke kubya kalulu kaffe nga bulijjo. Nzukuke 12 mala okusaba esapuli yange ntambule mu ngende ennonde. Era njagala Katonda atuyamba atukwaseko Yesu atufiira. Akalulu kano tukatambuze bulungi tulonde mirembe ate abankubiriza abantu bonna Abannayuganda bonna babe bakakamu kye bakola babe nga bakimanyi akavuyo bakaleke omuntu akole ekintu ng'akola ekintu mu maka ge. Tuwali Bakongo bagenda kudda eno ate kulonda ffe tuli Bannayuganda. Katulinde olunaku olw'enkyafu abaana ba boda security eri tight buli kimu kiryoke tubebaliza abasajja baffe ba NTV kutuweereza paka eno bwera. Yakulira ebyokulondesa mu district ye Kasese Lawrence Boniga bagwe tusisinkanye ng'afuna obukonge atukakasizza nti beetegefu n'okukirawo. I would like to call upon all the voters in Kasese district to turn up early tomorrow morning because the polling starts at 7 and it closes at 4 p.m. So we wish to call them to turn up early with their voting with their national IDs and voter location slips. But we would also ask them to keep calm and not to be confused by the politicians. Ate yakulira ebyokulinda by'omu kitundu ky'Erwenzori Bob Kagalula atukakasizza nti beetegefu okwanganga embeera yonna. Nkimanyi nti poliisi eri ready kwanganga ensonga yonna eneebaawo. Ate tetugenda kubeera proactive, rather reactive. Tuli proactive. Abantu abalowooza nti bagenda kwenoonyeza ebyabwe nga bakyamya abatuuze ba muno bo balimba tetugenda bakkiriza. Abubakar Muhammad Ziraba Muzaale, NTV mu bitundu bya Rwenzori.